President Museveni ebbaluwa gye yawandiika ku Monday yali avunza mutabani we mu bantu ba Uganda. Sure. Yes. Nkugambye buli mutayagala kubuvaamu ate oli naye agamba ajja abwagala. Ebbaluwa President Museveni gye yawandiika yali evunza mutabani we mu mitima gy'abana Uganda. Akuyitiramu ebikolobero bye baalwanyisa. Bw'okizza kati mu kiriwo ng'olaba kyekimu. Ogenda okubuuza ani ali mu security? Ani ali mu bitongole by'ebyokwerinda egwempulidde bagamba atemako abantu amagulu. Maiming kuba okutebako omuntu kitundu eky'omubiri. Ani gwempulidde oyo? Ali mu kumaiminga abaka. Ani atta abantu nga tebawozezza? Oyo mutabani yennyini yagamba n'akatta abiri mu babiri. N'agamba n'akasiba 10,000 aba NUP bokka nno nataddeeko balala nga tugenda kulonda. You get the point? Twabiraba ku Twitter. Kakati atandise president atandise okubijjayo avunze ekifaananyi kya mutabani we abikola mu mitima gy'abana Uganda. Nze kyekikulu kye nalabiye mu bbaluwa nagisomeko obutundu naye that's what I saw. President Museveni alinga agezaako okutugamba nti ekijja si muntu. Ekiri mwoyo ajja si muntu mukidduke. Sure. That is the message mu bbaluwa ya President Museveni. Bw'oba ogisomye n'ogitegeera. Mulimu abasoma n'agamba nti oluzungu ndusomye. Baye nti okumanya kirala n'okutegeera kirala. Of course. Interpretation abamu ebatawa. Yes. Yes. Naye nze mu bigambo bye nasomyemu okutegeera kwange President Museveni alinga atemyako bana Uganda nti temugeza ne mwetta omwana oyo bino byaleeta mubirabye abitandikiddewo nga tanaba kujja mu buyinza kati then mwe mumanyi bw'otunuulira embeera eri wakati wa President Museveni ne mutabani we efaanaganira ddala eyo eyaliwo wakati wa Kabaka Daudi ne Absalom mutabani we. Now nti essaawa yonna ne Uganda tuyinza okugwa ku kyokya Israel kyagwako ekyaleeta ndamukadde Daudi okuddukirako wa ku muliraano. Nze nabagamba ebyobufuzi n'okukwana abakazi bifaanaganira ddala nnyo. Omuntu ng'oyagala omukazi nga wamwegompye osala amagezi gonna okumutuukako kituufu. Ne bw'aba ng'ayina musajja n'oyinza n'osala amagezi agatta musajja we otera omugendoko omusango oyogere ensonga. Yes. Ne bwe kuba kutta bakadde be nga be bakulemesa osobola okubatta. Kitegeerekeko ekyo. So n'agamba nti ayagala byabufuzi togamba nga nti ekyo ekigambo kisaaga kiba kinene. Nkugambye oli wakyatulira abatakyayagalawo nkonge yonna emuziiza aba ayagala. Kati ono omwana mutabani wa president okukyogera nti ayagala kukulembera tayagala kantu kasala mu maaso. Nkugambye nti essaawa ejja kutuuka akole ekyabusobola mu kyakola agikole taata we. Yes. Omuwendo abalisasula ife bana Uganda kijja kityo mwami Kayiira. Kijja kitya? Nkugambye buli muntu yenna agamba nti ayagala kufuga aba ayagala teri asaagira mu ekyo ekigambo. Abaganda tulina olugero olugamba nti mbadde ensaaga nga bamazimye nga bamumye nga bamaze kumumma. Naye nga tulukozesa mu byakukwana bakazi kituufu kireke nawo kiba mbadde ensaaga wa bamaze kumumma. Kati ne wano wekiri mu politics oyakwera ekigambo ekyo aba akitegeeza. President Museveni yakwata emmundu okununula eggwanga lino oba okulyeddiza. Kijjaga nti yalinunula. Yakwata emmundu okweddiza eggwanga lino. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwata kamera okununula eggwanga lino. Ye yakutte kamera okununula eggwanga lino. President Museveni olwaleero bamutaddeko akazito mu UN olw'ebikolwa ebyokutulugunya abantu ebiri mu ggwanga Uganda. Ng'ogyeko okukwata ebifaananyi mu kamera balina n'obujulizi mu fayiro obuwandiike. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Ze bapresentinze. So
kakati bino byolaba nga America etadde mu level 4 no go zone tebyagudde bugwi ne sente zibadde bawa kamera nezo file eziri mu details ezo. Kakati President Museveni nga yakyayagala omuyinza atayagala okulongoosa erinnya erirye ateekwa okubaako gwasaddaaka ayinza saddaaka mutabani. Kakati bwagamba nti ebyo biri mu bitongole byakwerinda ani abiduumira bwe yabiwa kubiduumira CDF. Chief of the Defence Forces. Kakati byonna abaabigattiramu si muduumizi w'amagye abamu bamuyita muduumizi w'amagye nedda. CDF is commander of the Defence Forces. Nze nabagamba ndi muntu omubugumyeko mu UN. Nze ng'omuntu ndi memba eyawandiikibwa mu balwanirizi b'eddembe ly'obuntu, Human Rights Defenders mu UN gy'oli. Yes. Hey. Yali September 2019 ne bampandika mu kitabo kya Human Rights Defenders. Lwaki nti ffe ba Human Rights Defenders ba UN baakiraba nti ate ffe tukuuma eddembe ly'abali tulwanirira eddembe ly'abali naye lyaffe tewaba awalira alirwanirira. Kati mu UN ye balwanirira. This is why batuteekako ate eriisa ery'enjawulo. Otunuulira ebigenda mu maaso mu byobufuzi bya Uganda n'amagye gaffe bangi nnyo abasirikale abasibiddwa. Do you know that? Nkiwulira mawulire mu hearsays. Mwamu mawulire mawandiike. Yes. Now kakati bwe babanga ekyo kikolaga kintu waliwo enjawukana ezizzeewo mu magye. Oyinza okusanga nga kino kyennyini to abuse bakyeyambisizza bubi. Nga bakyeyambisizza bubi bamanyi nti Gaza kattiro. Ne baddira abo bonna amagye ge batakkiriziganya nago ne bagateeka mu lukwe olw'okugatwala e Gaza. Era bw'owulira nti gafiiriddeyo tojja kuvunaana kiri awo. Okitegeera bagatutte mu kattiro naye nga bagalonze eno bagagenderedde nti uno bebe emitwe eminene tebasala. Wano baveewo ekibabaako kibabeeko. Okay? Ekyo kyali kibaddewo mu Bible gyenvudde. Mu nsobisamasobi gavumenti eno zeekoze ojja kusanga abaliwandiika ebyafaayo nga eno yegenda okuba nga yekyasinze ebyokutwala abasirikale mu Gaza. Amazima gennyini. Teka nawe mwami Kayiira. Tujja kubaawo ogamba bwe banawandiikira ebyafaayo tuyinza obutabaawo. Tujja kubaawo naye abaliwandiika ebyafaayo bali kugamba ti ensobisamasobi gavumenti ya Museveni gye yaleeta okuwanula lutalo lw'e Gaza. Katusabe tekibaawo kuba naffe tukigenda. Nkugambye kigenda kubeerawo kubanga mwakkiriza dda amagye gammwe okugendayo. Bali tebamanyiirwa Kyagulanyi bw'asituka ogenda buweereza bangi bagamba nti olutalo lubalemye mmwe ne mbagamba kati mwe bakasasira bali batulemesa. Ekyo kyagenzeeko era bwe yakitandika ne mbagamba kati olutalo tulutandise. Ono agenda Mwami Museveni. Yes. Agenda. Kasita omala okumuvunza eri gye bamuwa ssente ezitulugunya abantu n'okubatta ne bazimuggyako olwo muba mumulina. Bukya sitako ya Kyagulanyi etandika ebweru omanyi ssente ze baakatuggyako. Mpitirivu. Nga sitako ya Kyagulanyi kitandika kufuluma bweru baali bataddeko mu kamyufu nogozoni. Omanyi nogozoni kyekitegeeza nakikugamba wano. N'abatula bakimanyi. Omanyi abalambuzi abandi badde bajja batakyasobola kujja. Omanyi ba university abandi badde bajja batakyasobola kujja. That's what it means. N'oyo nze gamba nti nga bwetujulumiza mannyo. Kakati wali wagamba nti wirikiza adduse gundi adduse zeduli adduse. Yes badduse. Naye kati oli kakati gye baddukira abuuza we bagambye ono omunene mayinja nti adduse. Kati ziri enkukunye envunza za Uganda ziri ku kikati. Tuwakirikozesa mwananchi. No. Bujjo batira tuyita abantu ba wansi. Bo bali mu mbeera ki? Bali mu mbeera ki? Ekyo oli kati yeebuuza.
ateeka sente wano eyo record eri hayo nnyo okulaba akabana b'obufuzi nkaaga bagenze mwezi guno nkaaga bagenze omwezi ogujja nkaaga bagenze olinga agabana basigadde bapakira engugu nze nkugambye ekyo kyakubanyisa kinene kale Saturday drone tuzze babuzaako yonna gye musinziira mwebala kubanga gye muli bitambula bitya tutuuse ne mwami Kayiira nga bulijjo Saturday drone tugenda kuwayaamu naye 2-3 oluvannyuma wetunaabateera olunaku olwaleero mwebala kubanga gye muli especially abaagala program eno ya Saturday era nga mulwana nnyo ne mugezaako nnyo okulaba nga temugisuubwa kikulu naffe kituleeta wano buli lunaku making sure tulina kye tubaleetera tube nga tuwayawayaamu saba babuuzeeko bamala babuuzaako we tunaatandikira no olunaku olwaleero tulabe tugenda okuba nga tuwayawayaamu balamukizaako nnyo bonna abatugoberera abatuuna abakulu nze mbagamba bulijjo timukubaganya ebirowoozo manzimba nsi naddala abo abawulira olulimi luno lwe tukubaganyizamu ebirowoozo ekyo nja kwewalanga nnyo era nkikoze ntakera okwewalanga nnyo okwogera ebikikinike okwewala nnyo okwogera ebyakasalo okwogera byesobola kuddamu wali okugamba nti kale kiwagambe kiddemu nga naawe kizibu okukiddamu nze ekyange nkiddamu yenze kale katambule kale tugenda tunulira ensonga nnyingi ezibaddewo wiiki ennamba tutandike n'olunaku olw'emmande ku lunaku olw'emmande twali tuli ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'akwata omukuku gw'ebbaluwa ebbaluwa eno yakwata ebintu byali 3 yayogera ku Nuwagaba yali ayogerwako ennyo nti aferera mu State House n'atugamba nti baali bamutulugunya n'addukira ewuwe era ye yamukweka era yamuyina ne famire ye mama ne taata we bonna nga babanoonya bitongole byakwerinda bye bimunoonya mbu ekyokubiri n'ayogera ku kye bayita torturing nti kye baalwanirira si kyekiriwo ng'alumiriza ebitongole bya security ebimu okubikola ekyali ekyokusatu kyali ku Besigye naye ekyo teyali nsonga nkulu nnyo era naffe tugenda kuba ku nsonga 2 kyetugenda okuba nga tuwayaamu mwami Kayiira ebbaluwa eno bw'ogiyisizaamu amaaso ina information ki kuba nagikolako ko emboozi lwali lwa Mande lwennyini lwefuluma nembaako bye nagamba bannayuganda kweno ebbaluwa nze ng'omu bye nalaba naye gwe nga gwe ate yaliwo mu biseera bye yabadde atunyumiririzaamu ebya Amini omanyi bingi otusinga ebbaluwa eno erina makulu kyamakusike mu kuto kyalinga pulezidenti kyagamba talaba TV talaba batulugunyizibwa tabalaba President Museveni ye bw'aba atugamba musajja muyima baba yenyumyako yenyumyako ng'omuyima kati gwe yataasa okutulugunya bamuyitaani Nuwagaba Stephen erinnya oliwulidde ate ng'ombuuza ekyo ekibuuzo kasooke mala okyanukula abayimba mikwano gyange era tuwangaala nabo abayimba abo be baana b'abantu waliwo awatali baana b'abantu be baani abayimba bokka abayimba mu nsi yonna be baana b'abantu omuyimba bw'afiirwa omuntu ayinza obutamubika naye bw'afiirwa ente agibika ayinza okugibika emirundi nga 10 ayinza okufiirwa ente emu n'afunamu ente 10 naye buli muyimba munne gw'abikira amugamba bw'ente yange kyasha gituuma erinnya lyonna gwe lyoyagala kubanga bazituuma amannya yaafa mbwenu omwana w'omuntu yafa okunywa miizi kyente yange gituuma erinnya lyonna gwe lyoyagala nze njogedde kyasa yafudde kakati nno kiriwo omwana w'omuntu atuuse okunywa amazzi omwana w'omuntu tanywa mazzi anywa mata fe abali eno gye zitali tunywa mazzi mwabanywa amazzi temuli baana b'abantu that is the implication otandikidde mu lukolosoofa mwabanywa amazzi temuli baana b'abantu kati tobekya kwe kutulugunya
naye ng'otulugunya muntu. Aha. Bw'ombuuza talaba TV, talaba nk'omuyima atulugunyizibwa. Mwalimu Museveni alinda kumala laba muyima alyoka ategeere. Nkugambye omusajja gwe twogerako muyima. Mwalimu Museveni abanywa amazzi si baana b'abantu kusinziira mu lulimi olw'abayima nga babika ente. Nti omwana ente yange kyozi yafa, omwana w'omuntu naaza kunywa miizi. yafa kunywa miizi. Kyekitegeeza abanywa amazzi si baana baki b'abantu. Era kyobola boona erinnya eryo oliwulira era balituuma Nowagaba balituuma gwe yakukusa n'akweka. Ebyo katubiteeke ebbali. Essence eriwo nti Bannayuganda tuli ku time bomb. Wakati wa President Museveni ne mutabani we wajja kubaawo ekyamaanyi ekibaawo. Abampuliriza nga musoma ku Bible, bw'osoma mu kitabo ky'Abassekabaka awo ekisooka, Kabaka Dawudi bwe yawangaala ennyo mu ntebe ya Isirayiri kubanga yafugira Isirayiri emyaka 40. Yayina mutabani we omukulu ennyo ng'era abantu baali bamuwaanawaana nnyo era nga wakiwagonyo nga bw'olaba mutabani wa President Museveni oli bw'akulira ekifaananyi kivaayo obulungi nnyo ku mutabani wa President Museveni. Yakeeranga n'embuga ne yeeragaalaga abantu natandika okubasalaasabye naye ku misango sangaawo alage nti amaanyi agatuula mu ntebe eri agawezezza. Bamuyitanga Absalom. Now Absalom yatuuka ekiseera ng'alaba kitaawe tafa ate tava mu buyinza n'awamba obuyinza bwa kitaawe. Kabaka Dawudi ne bamuddisiza ku nsi ey'omuliraano n'ava mu nsi ye n'awaŋŋanguka. Naye amagye ge gaasigala gakola bukubirire bwezingirire okulaba nga gawangula Absalom. Absalom yali yakula nga yakuza ekiviiri kye era yakisibanga. Olutalo lwanyiinyiintira. Abasajja ba Dawudi engabo ne bagirimya mannyo. Era olutalo Absalom yasalawo aluddukemu nga lumaze onnyiinyiitira. Bw'aba aluddukamu kiki ekyabaawo? Yali atambulira ku mbalaasi. Embalaasi n'agifuumuula emisinde mingi nnyo. Mu kubuuka mu makubo embalaasi mwe yali eyita mwali mulimu ekiti ekyakula nga kiringa ekkabyo bwekityo. Kati embalaasi bwegira ekifundikwa ky'enviiri kino ekkabyo ne likikwatamu bwe riti enviiri ne zikiyitamu ate ejjukira nsibe eggambye. Kati embalaasi n'eyitawo Absalom n'asigala nga aleebeetera ku ttabi ly'omuti eryo eri mu kutta enviiri. Abasirikale abaali bamuwondera ne bamusanga awo ng'aleebeeta. Bagamba omwana wa kabaka tugenda mukola tutya, tukikoze tutya. Muduumizi w'amagye ne bajja tumutuba naye tumutaase. No yakatusola. Kati ne wabeerawo yeye waayo obusaale n'amutta. Now ne bagenda okubikira Dawudi gye yali. Abampuliriza kano kazimba lugero lwakiriwo mu Bayibuli. History repeats itself. Bwe bamubikira Dawudi n'akaaba nnyo ng'akaabira mutabani we Absalom. Abaduumizi b'amagye baatunuulira Dawudi ng'akaaba ne bagamba ono mutabani we yekka gw'abalamu ng'ensonga. Fwe abaamana b'abantu bonna bafiiridde ku lutalo abadde ayagala mutabani we atutta atumalewo. Ekyo kyaleetera abaduumizi b'amagye okwawukana ne kabaka Dawudi bangi ne bamudduka. Muli ne batandika okumujja mu mitima gyabwe nga balabanga abakozesa okuyisaawo ebibi. Now era omu ku bawiiba ab'amagezi mu by'okwerinda ekyo kye yakola
yamusaba ayita Abayisirayiri n'abantu bonna abakwatibwako ensonga mu Isirayiri budde obwo abeetonde olw'ekyo kye yakola nga bamaze okuwangula omulabe yali amugye mu ntebe asasamaza Isirayiri ate ye nga byakola alinga abavunaana okuwangula olutalo so ekyo mu Isirayiri kyaliwo tudde ku kino ekyebbaluwa kati nkugamba nti bw'otunuulira embeera eri wakati wa President Museveni ne mutabani we efaanaganira ddala eyo eyaliwo wakati wa Kabaka Daudi ne Absalom mutabani we now nti essaawa yonna ne Uganda tuyinza okugwa ku kyokya Isirayiri kyeyagwako ekyaleeta ndamukadde Daudi okuddukirako wa ku muliraano nze nabagamba ebyobufuzi n'okukwana abakazi bifaanaganira ddala nnyo omuntu ng'oyagala omukazi nga womwegompye osala amagezi gonna gonna okumutuukako kituufu ne bwaba ng'alina musajja n'oyinza n'osala amagezi agatta musajja we otera omugendoko omusango oyogere ensonga zo yes ne bwe kuba kutta bakadde be nga bebakulemesa osobola okubatta kitegeerekeko ekyo so n'agamba nti ayagala byabufuzi togambanga nti ekyo ekigambo kisaaga kiba kinene nkugambye oli wakyatulira aba takyayagalawo nkonge yonna emuziiza aba ayagala kati ono omwana mutabani wa pulezidenti okukyogera nti ayagala kukulembera tayagala kantu kasala mu maaso wenkugambidde nti essaawa ejja kutuuka akole ekyabusobola mu kyakola agikole taata we yes omuwendo abalisasula ife bannayuganda kijja kityo mwami Kayiira kijja kitya nkugambye buli muntu yenna agamba nti ayagala kufuga aba ayagala teri asaagiramu ekyo ekigambo ekituufu kuba aba akirowoozezaako nga mumalirivu nakyo abaganda kiri kyenkutandikireko ekyabakyala abaganda tulina olugero olugamba nti mbadde ensaaga nga bamazimye nga bamummye nga bamaze kumumma naye nga tulukozesa mu byakukwana bakazi kituufu kireke nawo kyoba mbadde ensaaga wa bamaze kumumma kati newano wekiri mu politics egwera ekigambo ekyo aba akitegeeza ng'ogyeko gabana abasajja bamunyagwa mu Baraka abo bali ku katemba bakatumba oye bali ku katemba era nga waliwo eyabatuma bamuyamba okusiikiriza oli eyali ayagala obuyinza yali siriyasi ekigambi sijja kiwakana nolwekyo nti ekiri wakati wa President Museveni ne mutabani we kyekyo kyendabira ddala kyennyini mu kifaananyi kya Bayibuli kyekubidde ekyali wakati wa Absalom ne Dawudi naye era bwe kyayabika Abayisirayiri be bakafiiramu nakubadde ne Absalom naye yakola ki kwegamba gwe balwa president gye yawanika ku manda olinga agamba nti yali eri mu kulamentinga no President Museveni ebbaluwa gye yawandika ku manda yali avunza mutabani we mu bantu ba Uganda sure yes nkugambye buli muntu ayagala kubuvaamu ate oli naye agamba ajja abwagala ebbaluwa President Museveni gye yawandiika yali evunza mutabani we mu mitima gy'Abannayuganda akuyitiramu ebikolobero bye baalwanyisa bw'okizza kati mu kiriwo ng'olaba kyekimu ogenda okubuuza ani ali mu security ani ali mu bitongole by'ebyokwerinda egwempulidde bagamba atemako abantu amagulu maiming kuba okutebako omuntu kitundu eky'omubiri ani gwempulidde oyo ali mu kumaiminga aba ani atta abantu nga tebawozezza oyo mutabani yennyini yagamba nakatta abiri mu babiri n'agamba nakasiba 10,000 aba NUP bokka nno nataddeeko balala nga tugenda kulonda you get the point twabiraba ku Twitter kakati atandise president atandise okubijjayo avunze ekifaananyi kya mutabani we abikola mu mitima gy'Abannayuganda nze kyekikulu kye nalabiye mu bbaluwa nagisomeko obutundu naye that's what I saw nentunuulira Absalom ne Dawudi nga bali mu kulwanira entebe omu naddukira ku mulirwano yes yes
n'akwata ku Andrew Mwenda nga bw'amubega. Kati Uganda tuli luddawa obanga ne State House yetusuubira okuba nti yewali ebyokwerinda ebinywevu etuuka ku ekyo okuba musipaayi agisipayinga. Yes. Nange yakyogera nakola ku Mande emboozi awo baana ne banjakiramu naye nze nga nabimbuuza. President Museveni lamentations zakolera abantu atumugamba mudduke ekibambulira oba actually ekyo kyanyi kyegambye President Museveni alinga agezaako tugamba nti ekijja si muntu ekiri mwoyo ajja si muntu mukidduke. sure that is the message mu baluwa ya President Museveni bw'oba ogisomye n'ogitegeera. Mulimu abasoma n'agamba nti oluzungu ndusomye baye nti okumanya kirala n'okutegeera kirala. Of course interpretation abamwe batawa. Yes naye nze mu bigambo bye nasomyemu okutegeera kwange President Museveni alinga atemyako bannayuganda nti temugeza ne mwetta omwana oyo bino byaleeta mubirabye abitandikiddewo nga tanaya kujja mu buyinza kati then mwe mumanyi oba naye waliwo abikola nga tamanyi ani gwalumiriza omwana ng'ogyeko bino byayogera ku Twitter ne wabaawo bannakigwanyiza abaagala opeitinga ekifaananyi kibisi. President agambye mpolera bubiri mu bantu baffe ab'ebyokwerinda security organs. Era n'agamba sisuubira musirikale wa Fronasa oba wa UPDF kwenyigira mu ebyo bandibanga bano balala. Ku mikutu gino saagala nnyo okwogera ku bya security kubanga nange ndi Munnayuganda. Ekyo kiba kitawataganya okwerinda kwaffe ng'eggwanga. Naye waliwo ekyo nalabye mu byaffe ebya security nembeera nga kineewuunyisizza kitya. Natunuulidde amalye agakatongozebwa passing out ababadde kaweeweeta nalabyeko vidiyo yaabwe oba baabikoze bate ne babituweereza ebyo byabwe beereega bokka ffe ne tubifuna ku mikutu biri mu public domain. Yes, babitadde mu public domain. Naye ekyasinze okuneewuunyiza wano e Uganda amasomero gaawo gasomesa Lungereza. Wano tusoma Luzungu. Abasirikale be baafulumiza kaweeweeta babadde boogera Lufalansa. Ka video babadde boogera Lufalansa. Oba babadde bafulumizaamu n'abatali baawano nga bajja kyekugamba kyekyo ono musajja mukulu kyagamba nti abanga abafronasa n'aba UPDF sibasuubira kukola ebyo. Abayinza okugamba nti bali aboogera Olufalansa ndowooza be bakola bino. Obaana wano tusomesa nga tulina abajja okuyosomerawo. Nkugambye bapasinze out basirikale ba UPDF ekaweeweeta. Yes. Tebagambye nti nno mu amesukulu. By the way eyo security alert nayo nkulu. Ebibuuzo birina okudda ku mmeeza. Aboogera Olufalansa baavuddewo. Ono akugambye sisuubira bafronasa oba ba UPDF kukola ebyo. Kitegeeza amagye gano gali adulterated gateekeddwa muzizaniya kati kiri ekyokuto kyalinga kyavumirira ennyo ye ng'ogyeko okugamba kiri kyebadoga nti yala katabira akwate banatulugunya bayima bwakiraba yakyogerera ku bugerezi mu bbaluwa talinawo actions asobola takinga nga Fountain of Honor akutte security y'eggwanga mu 5 akeera ne ku makya n'agamba mbagambye mwokye ekibuga ekyo ne kyokyebwa kuba oli abaye Fountain of Honor. Gye natandikidde sigenda kujjululayo bigeri mu ngeri emu oba endala. President Museveni alabika tannakusalawo kwani agenda kumusikira ku baana abo baalina. Kuba Rodrick Rwabogo tubadde tumanyi yajja ndaba batandise naye okumulabisa. Simanyi ku baana abo bwagenda kusalawo. Kati ekyabaana nakyo ne kibaleeteramu embiranye endowooza. Wanalabye bye babadde boogere naye ono
alabika agezaako kumusitukiramu ayagala kukola kya Abusolomu kyeyakola Daudi. Sawa yonna basitukira mu jjajja. Ono ayagala kukola kya Abusolomu kyeyakola Daudi. N'amugamba sitama. Kakati bw'anaakikola kati bannayuganda abalengeza ekijja mu ono bw'aba akikoze ekyo. Bayiro nalabako tweet ye nga alangiridde kakati nze president. Ogirabako nawe tweet ye. Batugamba nfu. Naye nagirabako. Yagenda okufa nga nze ntuuseeko. Naye ate abadde nga amupraisinga emirimu gy'akola mama gye bakoze omulimu omugw'amakulu n'abakoze dululu yajokuga kati contradictions zino omulimu bakoze mulimu ki. President Museveni agenda n'abagamba ebintu bye temutegeera abantu mmwe. President Museveni yabagamba ye kamiliyoni. Yeye tagamba nti afuuse kali akamugulu abiri akeyibula. Yeye atugeza kikolwa kyako ky'okufuukafuuka. Kuba yajja juzi mu State of the Nation address, presidential address, n'atugamba yebaza omulimu gw'amagye gwe gakola makula. Ate atugamba security oba poliisi gy'agamba. Let me tell you. Nze njagala kugamba. President Museveni ali mu abaganda tugamba mu katu. Ntera nnyo okubagamba nti omulimu owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwatukoledde bannayuganda ogw'okutununula munene nnyo okusinga abantu bonna abaali bavunaanyizibwa ku President Museveni. Yes. President Museveni yakwata emmundu okununula eggwanga lino oba okulyeddiza. Kijjaga nti yalinunula. Yakwata emmundu okweddiza eggwanga lino. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwata kamera okununula eggwanga lino. Ye yakutte kamera okununula eggwanga lino. President Museveni olwaleero bamutaddeko akazito mu UN olw'ebikolwa eby'okutulugunya abantu ebiri mu ggwanga Uganda. Ng'ogyeko okukwata ebifaananyi mu kamera balina n'obujulizi mu fayiro obuwandiike. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Ze bapresentinze. So kakati bino byolaba nga America etadde mu level 4. No go zone. Tebyagudde bugwi. Ne sente ze babadde bawa kamera n'ezo fayiro eziri mu details ezo. Kakati President Museveni nga yakyayagala omuyinza atayagala okulongoosa erinnya erirye ateekwa okubaako gwasaddaaka. Ayinza saddaaka mutabani. Kakati bw'agamba nti ebyo biri mu bitongole byakwerinda ani abiduumira bwe yabiwa kubiduumira CDF. Chief of the Defence Forces. Kakati byonna abaabigattiramu si muduumizi w'amagye abamu bamuyita muduumizi w'amagye nedda. CDF is commander of the Defence Forces. Defence Forces, magye, police, prisons n'ebirala byonna bibi yabiduumira. Infantry ne air. Yes. Chief of the Defence Forces. N'ebya SFC byonna security ezo z'olaba zigwawo byonna biri wansi. Kati ye ng'abikulembera. Amugamba nze bye nakulekera bino nakulekera Fronasa ne UPDF. Saabirekamu. Biki bino ebiyingidde mu gye lino ebitaalimu. Naye era ayina kyakoze kubanga wiiki eno amagye gaffe bagasindise mu Gaza mu luwananda lwe Gaza. Gakole ki? Mu UN nze nawulidde mu parliament bagamba UN yasabye African Union ebayambe ebaweereze ku security. Bwembambi kwotinze bubi munansonyiwa, but if I don't mistaken kyenawulidde UN yatusabye tugiyambeko. UN erina enkola yayo gyekolamu emirimu. So nze tebantwala mu abo ababisibisi abali mu parliament. Nze ne bagamba ndi muntu omubugumyeko. Mu UN nze ng'omuntu ndi memba eyawandiikibwa mu balwanirizi b'eddembe ly'obuntu, Human Rights Defenders. Mu UN gy'oli? Yes. Hey. Yali September 2019.
ne bampandika mu kitabo kya Human Rights Defenders. Lwaki nti ffe ba Human Rights Defenders ba UN baakiraba nti ate ffe tukuuma eddembe ly'abali tulwanirira eddembe ly'abali naye lyaffe tewaba awalira alirwanirira kati mu UN ye balwanirira. This is why batuteekako ate eriisa ery'enjawulo. Therefore mmanyi enkola y'emirimu mu UN. Kati ani yayisa abamajjo UN bw'eba ekola emirimu gyayo ng'eneekola peacekeeping mission teyinza genda ate mu African Union. Kati oba yawandiikidde Uganda. UN bw'eba ekola emirimu gyayo teyinza genda mu African Union, teyinza genda mu Uganda. Etuma olukiiko lwayo lwe bayita Security Council. UN Security Council. The UN Security Council erina member states. Mulimu permanent members neba abafuna term ebisanja ne babalonda emyaka okukiika mu Security Council. It is the UN Security Council abasubscribing amagye agagenda okukola peace mission. UN Security Council ekyokulabirako yatuwa amagye e Congo. Mwanga kyeri ateekayo amagye Uganda. Mu ba UN tetulimu ati. Baffe twagenda ku byaffe bya kivandulu. Mu UN be yateeka eyo tetulimu. Is it Monaco? Something. Mu Monaco tetulimu Uganda twagenda ku lwaffe ku byaffe. So that's how UN works. Eyita mu UN Security Council nekola ezo ate era bo tebalwana. Actually okulwanagana gye kuli Congo tebakwenyigiramu. Bo mirundi ekisinga obungi bali nnyo kuwa humanitarian aid n'obukuumi eri civilian population esobola okwekuŋŋaanyiza mu nkambi ezo eza UN kubanga nabali abalwanyi tebajja kujja kulwanirawo. Era bwe baba bagezezaako okujja okubaŋŋanga bakola kyonna ekisobola okubalabula obutabaŋŋanga naye ebyokulwanyisa babeera nabyo era nga biri superior okusinga ki ebyabo abalwanyi naye nga tebagenze kulwana kutaasa mbeera mu abalwana musobola kati ate okutuula ku mmeeza abantu banne bawufuna eddembe. That is peacekeeping. Kati nawulidde buli omu ng'akubaganya ebirowoozo mu ngeri ye Uganda era bagironze tolaba Somalia twakola tolaba Sudan twakola. Once bwe yagenza okuuma emirembe lwoteekinga side kati okuuma emirembe kuba kukuvuddeko toba na side. Wagenza okuuma emirembe toba na side obeera otaasa buli ajja. Yes toba na side naye wegaba gali amagye nga baagakubye kasaasuula wali ebyokulwanyisa gwe omutaasa eno tajja na byakulwanyisa bye kubeeno muba mu bantu. Ayambula mu uniform n'asobola ebyokulwanyisa najje. So ani eyakugambye nti UN bwetulwe kola emirimu gyayo kyemba egamba nti bw'osanga ababisi obabuguyaza naye kati bw'osanga nganze yabugumizibwako okubuuza akana n'akataano kubanga manyi UN engeri gyekolamu emirimu gyayo. Kati ekyokugendayo ekyo kiri kitya? Ekyokugendawa gye bagenze mu Gaza kuba basimbudde weeru bagende naye nze nkuzeeyo mu Bayibuli. Bayibuli eyo abamu tebagimanyi nze nkuzeeyo mu Bayibuli gikwotinge kuba munange yekuwa emirembe ofuna ansayo. Sometimes oyinza okutwala abasirikale ku lutalo naye ng'oyagala baffe. Ekyo Kabaka Dawudi yakikola. Yasugula muko omusajja omukazi n'amala n'amugamba nkubulidde Kabaka mu bye twakoze mwavuddemu olubuto ko yenfudde enda kuswala. Omukazi ono bawo omukazi ono yali yagenda kulwana bali ku lutalo. N'atumisa mangu bamuyiteyo aje bamutega olubuto abaganda tukiyita kutega lubbobo. Akadde kabeere nga ke kamwako naye yayeyako ewaka neyebakako n'omukyalo olwo. So omukyala mwami bamuyitanga Uria oyo omusirikale naija no Kabaka n'amugamba Dawudi gendako ewaka nkuwaddemu oluwummula teyagaana n'agenda. Kati yagendayo yadda ku basirikale ab'oku gaadi wano ku kwota gaadi
n'abeegattamu okutandika okukuuma kabaka. Kabaka agenda okwetegereza ekyo nga Daudi Uriya wuuno. Naga Uriya tewagenzi saagenzi sobola kuleka abasirikale bannaye nga bali mu kufa ate ne ngenda eka okwebakala mu kitanda nga bannange bali mu kulutabaalo. Saagenzi nange nazo wano okukuuma. Olunaku lumu 2-3 Daudi n'alaba nga tageti ye tegenda kukwata. N'agamba Katonda ye ateekwa kufa naye nga sinze nnyina omutta ngenda kumuttira mu lutalo. Okay. Kale n'amugamba kinti njagala kudda ku lutalo namugamba kale ddayo olwange. N'awandiikira ebbaluwa iruno yagenda nayo oba be yagenda nabo ne bagiwa muduumizi w'amagye. N'amugamba wuuli oyo akomyewo ku lutalo naye muteeke ku kinyusi ky'olutalo we kiri wennyini kubanga mu basirikale abagenda okuwona bakaawonawe simwagalamu. Tuli ku kyabaganze zigaza n'oli omuduumizi w'amagye bwatu bwe yakola n'amusako front line era Uriya teyadda nga baagala kubuzaabuza nsonga eri ya lubuto yali afunisizza mukazi wa Uriya. Kiba kitegeeza nti ono Uriya yali afuuse kati ekizibu eri kabaka Daudi ng'alina obuuza omukazi olubuto gye wali ng'afuuse ekizibu. Ekyo otunuulira ebigenda mu maaso mu byobufuzi bya Uganda n'amagye gaffe bangi nnyo abasirikale abasibiddwa. Do you know that? Nkiwulira mu mawulire mu hearsays. Mu mawulire amuwandiike. Yes. Now kakati bwe babanga ekyo kikulaga kintu waliwo enjawukana ezizzeewo mu magye. Oyinza okusanga nga kino kyennyini to abuse bakyeyambisizza bubi. Nga bakyeyambisizza bubi bamanyi nti Gaza kattiro ne baddira abo bonna amagye ge batakkiriziganya nago ne bagateeka mu lukwe olw'okugatwala Gaza. Era bw'owulira nti gafiiriddeyo tojja kuvunaana kiri awo. Okitegeera bagatutte mu kattiro naye nga bagalonze eno bagagenderedde nti uno no bebe emitwe eminene tebasala. Wano baveewo ekibabaako kibabeeko. Okay. Ekyo kyali kibaddewo mu Bible gye nvudde. Kwegamba submission yo toliko nkoshuwa nti kyekituufu naye ogamba at times incident is happening commissions eziri abruptly wezityo kubanga yagudde bubu. Kiyinza okubeerawo simanyi lwaki byayanguye n'okwanguwa. Kiyinza okubeerawo by the way tiwaliyo ekiteeso kya parliament ekiyisibwa nga ekireetebwa mu parliament nekireetebwa nga AOB. Ebiteeso ebijja mu parliament birina olupapula kwebijjira lwe bayita order paper. Yes. Era balusaavinga babaka before time ogenda okudebatinga ng'olina research gy'okoze ku nsonga eyo. But this one came as an AOB. Kigwayo kiti any other business. Tikibadde ku order paper ekyokutwala abasirikale mugongo ekyokuteesa ku bya UN bya so on. Akali awo ne weewuunya embeera ezetufugibwamu bannayuganda nga n'ebyo byonna byonna biri awo. Obwangu bwabadde bwaki? Nkubuulire abafuzi mu nsi yonna gyefekoma basobya mu byobufuzi byabwe naye omufuzi waliwo enkonge gye yeekoonako ku ssaawa eyo ye natagiraba n'agiraba luvannyuma. abawandiika ebyafaayo eyo bagiraba ne bagamba nti ono ekyamuleetera ekigo yenkonge eno kwe yeekonga. abawandiika ebyafaayo bwe bakola be bagiraba kuba baba bamanyi ekizibu ekyakirimu ekyo kye yali akoze ekyekonga. Napoleon bakugamba mu bukambwe bwe n'amaanyi ge yali akyagayina naye olutalo lwa Waterloo lwe lwamukuba ekigo ye teyakimanya ng'akikola naye abawandiika ebyafaayo be bakijjayo nti awo waava Kalimanywera awo we waamusuula. That was the fall of Napoleon. Mu nsobi gavumenti eno zeekoze ojja kusanga abaliwandiika ebyafaayo nga eno yegenda okuba nga yekyasinze ey'okutwala abasirikale mu Gaza. Amazima gennyini teka nawe mwami Kayiira
tujja kubaawo ogamba bwe banawandiikira ebyafaayo tuyinza obutabaawo tujja kubaawo naye abaliwandiika ebyafaayo bali kugamba ti ensobi semasobi gavumenti ya Museveni gye yaleeta okuwanulaba lutalo lw'eggaza katusabe tekibaawo kuba naffe tukigenda nkugambye kigenda kubeerawo kubanga mwakkiriza dda amagye gammwe okugendayo bali tebamanyiirwa first of all omuyina identity that color identity yokayoka ebamala okuggwawo ya black Gaza baddugavu kasola baye nayo ya jukira nti luli olutalo lwe tugenda okuyingiramu bantu bakika kimu abalwana era ne Israeli no si gye bayita Israeli edda yali emu ku mulembe gwa kabaka Daudi yali emu kabaka yasikira Daudi ye mutabani we Solomon Solomon yasobya Katonda ate Daudi gwe yali asinze kutita Katonda wa Israeli Katonda bwe yanyiga n'agamba eggwanga eryo ngenda kuliyuzamu ebitundu bibiri era teririddamu kutabagana kufuuka ggwanga limu naddira ebika bibiri 10 ne bikola Northern Kingdom naddira ebika bibiri ne bikola Southern Kingdom eya Israel kakati awo be balwana mu kulwana kwabwe ekibuga Yerusalemu baali bakirekedde bino ebika bibiri omuli ekya Daudi n'ekirala then ebika 10 byate ne bigenda ne bikola ekibuga ekyabye Tel Aviv kakati beekuluntaza ne bagamba Israeli ne tugigasse mulundi gumu Katonda kiyaga yakigana mu Bible mwe musome ebitabo kiyagana era ne balangirira kikati Tel Aviv tuvuddeyo kakati Yerusalemu yewali capital ya Israeli ate okukuba kulwana na Katonda yensonga lwaki lukyakalubi era lwebalangirira Yerusalemu okufuuka ekibuga kyabwe ekikulu tebasanga mundu wansi era Israeli eyongera ku luzinga byemutagujjukire ku abatasoma ddiini temusobola kukitunuulira naye okuva Israeli yalangirira nga egase Israeli yonna ennamba n'ekibuga kizeeyete Yerusalemu kivudde Tel Aviv tebasanga mundu wansi entalo zibanga entalo nezifuwanga entalo ne Iran weevudde n'egisabattula bukyanga Israeli erwana ne balabe baayo waali tewaliwo bbomu ekuba Israeli ku luno nga bamaze okulangirira ati Yerusalemu bagigasse ku Tel Aviv wekyabaddewo Tel Aviv ne bakikuba ne bakisensebula obuli ekintu kyabadde mu Israeli kyabadde ayita Iron Dome gibadde system ya air defense system nga talina muzinga gwonna gwinza kukuba target mu Tel Aviv ku luno lwalangiridde nga bagasa Israeli ebbiri byekyabaddewo kwegamba ebyafaayo biri eyo biyitirivu I'm telling you nti olutalo lwe tugenda okuyingiramu lukulu okusinga Bible ogambye osindika abantu kukuuma mirembe bagenda gikuuma kutuuka ddi ye b'osindise yeewuwo bagenda kugikuuma kutuuka ddi teruli myaka ebiri kati olwaki olwo olutalo luwezeza emyaka ebiri giri 3 nfa ku myaka 3 kugambye lukulu okwenkana Bible ne Bible eruwandiikako olutalo lw'Abafirisuuti n'Abayisirayiri Bafirisuuti bali bagumu pali besize essajja Goliathi yali omulwanyi ennyo namige ow'entiisa Dawudi ko bambe Katonda yakuwa ebintu bingi mwami Kayinda mu Bayibuli oli ku noti bw'ogenda mu mateeka oli ku noti bw'ogenda mu byobufuzi oli kati gwe Mukama yakukola atya bw'ogenda mu byokusomesa oli ku noti yatonda kusomesa bantu be therefore nti olutalo olukulu nnyo okwenkana eyo naawe kati gwagamba nti ogenda kukuuma mirembe Israeli ogenda gikuuma paka ddi kyekibuuzo ekikulu ekyo kibuuzo nakyo kikulu nnyo tugende natunuulidde n'etteeka lyaffe erya Uganda nga likyalimu ebituli nawulidde debate za parliament ku nsonga eyo naye ng'olabira ddala mu constitution mulimu ekyokutwala amagye ebweru kikkirizibwa nga parliament ekikoledde etteeka ne tukola etteeka lya UPDF
nenga temuli provision ya amajega natambulanga kyo kugenda ku mission ez'ekikanga ekyo ebweru w'eggwanga tekirimu osinzira ku bibuuzo yale babuuza tiririwo. Therefore kitugamba tutya nti eyo lakuna ekituli mu tteeka lya Uganda ekiteekwa kati atone gino kireetera etteeka erikola ki ekizibikira Parliament balemenga kudda okwerumaaluma etteeka libeerewo erirungamya nga ojabuzi n'osaba olukusa naye ng'etteeka ly'ogenda okukoleramu weeriri naye mu bye bali bakubaganyako ebirowoozo kibadde kikulaga bulazi nti etteeka lyennyini teririiwo. Tugende abantu mwami Kayiira bali mu kudduka simanyi oba passport wagitegese naawe oyite muwangamba ogenda Germany September togenda kudda naawe lwakimeta abantu mwami Kayiira bali mu kudduka genfuna kati nina gye nasoose okola emboozi emisana Winikiza yayiseemu Lina Zedriga Walu yagenda yetira Kenya oyo no Winikiza ebyo byali byekusiza ku misango gya Dr. Alikiza Besigye Botunula ero Nikiza munamateeka yayita mudda bakakwenza lukira basayija basema kadde bayise mudda mu bapya bali mu kuprocessinga benategeddeko Dori ni Nyanjula bagamba tasule otasibe yali kumimwa sawa yonna struggle mugenda gitambuza mutyanga abantu abandi badde wano okuma abantu nobbawa message yenchuka badduka kakati zawo wale yange weri mu ntalo zonna ezirwanibwa mwakuba muzaliwa nakuzima mu ntalo zonna ezirwanibwa omuduumizi w'olutalo yateekwa okusembayo okufa kituufu era bamukubola olutalo baluwudde ate notubuza tugenda kuzirwa natya abaduumizi singa ogambye abaduumizi bona bafudde baweddewo kati abaduumizi musigaza awaani twalina omuduumizi tekitegeeza kutuula awo yes aduumira olutalo ekyagwanyi sigambye aduumira olutalo ekyagwanyi oba tisenta yaluduumira omuganda agamba ozaaya notafiisa kati ogamba olutalo baluvuddeko is that olinga gamba bali mu kudduka kutaasa bulamu olinga gamba batuuliza nti kati basalendanyize bawanisa asigambe kusalendalinga naye gye banaasinzira okwongera ku mitimbagano ensi tejabbaaniriza nga bwe babadde wano nti batambula ne bagenda kankubuulire kino nga bwe nkugambye nze nali nalumirirwa ddala lwakuba ebyobufuzi byange n'endowooza yange embeerera omusajja wa mitaalo naye singa nali mu Kampala nze ate singa naduumira dda nnyo nali nabagamba dda bembadde embeera nabo nga nsheyalinga nabo President Museveni ekyali kyamuwangaaliza mu buyinza abantu baali balemeddwa okumuvunza mu maaso g'abazungu n'emitima gyabwe era Robert Kyagulanyi bw'asituka ogenda buweereza bangi bagamba nti olutalo luwalemye mmwe ne bagamba kati mwe bakasasira baali batulemesa ekyo kyagenzeeko era bwe yakitandika ne bagamba kati olutalo tulutandise ono agenda Mwami Museveni yes agenda kasita omala okumuvunza eri gye bamuwa ssente ezitulugunya abantu n'okubatta ne bazimuggyako olw'omuba mumulina bukya sitako yakyagulanyi etandika ebweru omanyi ssente ze baakatuggyako mpitirivu nga sitako yakyagulanyi kitandika kufuluma bweru baali bataddeko mu kamyufu nogozoni omanyi nogozoni kyekitegeeza nakikugamba wano n'abatula bakimanyi omanyi abalambuzi abandi badde bajja batakyasobola kujja omanyi ba university abandi badde bajja batakyasobola kujja that's what it means nojo nze gamba nti nga bwetugirumiza mannyo kakati wali wagamba nti Winikiza adduse gundi adduse Zedriga adduse yes badduse naye kati oli kakati gye baddukira abuuza webagambira ono omunene mayinja nti adduse kati ziri enkukunyi envunza za Uganda ziri ku kikati tuwakirikozesa mwana inchi no bujo batira tuyita abantu ba wansi bo bali mu mbeera ki ekyo oli kati kyebuuza ateeka ssente wano eyo likodi eri hayo nnyo okulaba nga bana beebufuzi nkaaga bagenze mwezi guno nkaaga bagenze omwezi ogujja nkaaga bagenze olinga agamba n'abasigadde bapakira engugu nze nkugambye ekyo kyakubanyisa kinene luksya nti eyo bagenda baba tebagenze kwewaka
bagenda kusikinga asylum. No, kusikinga asylum. Bagenze kufuna mbeera yakozesa bwongo bwabwe nga tebatataaganyizibwa kusobola kufikisinga biri wano. Wawuleko nga President Museveni baatuulanga Moshi. Ebitongole bingi nnyo ebyali biri mu kulwanyisa gavumenti ya Idi Amin. Abali mu America, abali Bulaya, abali mu South Africa bonna bakuŋŋaana ne bagenda e Moshi. Era olukiiko lw'e Moshi okulonda President Lule nga yajja mu mitima gy'abantu abasinga obungi mu ggwanga Uganda. Naye ng'era baali bamutaddewo nga kisiikirizibwa. Osoma akatabo ka President Museveni ke yawandiika Sowing the Mustard Seed. Bamuteekawo kugula mitima gy'Abaganda. Therefore, tebitandise butandise. Byaliwo. Za kugamba ndabira bana maaso. Kunyumiriza ngafu. Butu banyumiriza. Okay. Therefore, baba budde wano olugamba mbawonye ate wano nze ndabo babanga bali kumpi naawe oba oli bulungiko nnyo okuba manejinga. Kati abayitamu bayitemu. Abasigala tusigale. Era naffe tusigala tukyali mu struggle. Walabe interview ya president wo gye yakoze ne case yabadde yo. Yes. Wategedde waliwo kiwajjemu. Nkugambe oyo ye Kyagulanyi Robert. I like him. And he was very smart. Yabadde smart. Oli abadde ayagala kukijjako kukimusuulira. Namugamba pulukuya. Tokiteeka ku nze. Kyafaaba babiri naawe. Kuba nawe waddukayo. Case bamugenda nawe waddukayo. Biwasoma walisobola kubikolera yeri. Lwaki oli eno? Yamukwaddeko bulungi nnyo. Namugamba please siri wano kwegayirira bazungu. Akokena sinza siri wano kwegayirira bazungu kutuyamba. Tusobola okweyamba ffekka era tugenda kyekolya ffekka. Ekindese wano era kyembagamba oli omutemu bamuggyemu ssente ezitemula abantu. Ekisigale bakireke. Bamuggyemu ssente za obutemu obuli e Uganda babuggyemu ssente zaabwe. I liked him. Yes. Nze n'amaanyi gampedde. Musajja namulabye agamba tudda Uganda essaawa yonna. N'akugereza Mandela. America yennyini ne Bungereza zaalangirako Mandela 87 ne zirangira Mandela ng'omutujju. Campaign ey'okununula aba South Africa n'egenda mu maaso. Bamala ne basumulula Mandela. Mandela n'amala n'ali oba president wa South Africa. Kiri ku record mu parliament y'e Bungereza ye president yekko omuddugavu eyali ayogeddereko mu parliament eyo. Abamulangirira ate nti mutujju. Kitegeera? So yensi bwe tutambulira. These struggles buba ng'okyali muntu assa omukka gwekola kyoteekeddwa okukola ku budde obwo to contribute to the struggle. Oba gw'onoogiggusa oba si gw'onoogiggusa si ensonga, but what is your contribution? Amekayira ebigambo byo olwaleero birimu emiggo. Ate ejaki nze nagiwulidde dde ebisolo binswa. Nze nga bwe ngambye saagala kwogera nyo bigambo bisasamaza era kisasamaza, naye ensonga ziba nsonga. Nze mbabuulira ebyafaayo tetujja kuwanduukulula byafaayo. Ne mbabuulira Bayibuli bwe gikwata ogyesomere. Bw'ona osoma kyenjogedde tokisomaawo. Then naba mukyamu naye nze bwe ngerageranya kyensomere mu Bayibuli n'ekigeraganya ku kino ky'okoze mwandivaamu kiri ekiri mu Bayibuli. Basaba ne banyabo muzikirize. Lwaki tubasiibulira wano obudde bwanvu tukisimbye ne kiroka kyadde kigenda kussa tukirye n'ettooke. Munzikirize mbasibulire wano Saturday Draw ne Mwami Kayiro olunaku olwaleero. Mwebaza
obudde bwatuvisiza nate nebaza namwe abatandise muze okugamba nti mwami Kayiira ebigambo byogedde bulungi mumpeere yogana amafuta tetujja wano kukola nsimbi fe tujja kwogera nsonga mwe mutusanga mukubo ne mutugamba ng'otuyanye nnyo katukuwe ku mazzi ekyo kyammwe si kyaffe so mwebale nnyo mwatu nasanyuse nnyo ka video ke twakola wano akamuwanga Kivumbi n'omulamuzi eyamuddiza abatemu kalabika kagenze vairo nnyo kali mitwalo 5 kubanga waliwo abakasaza ati nebo nakafunye nange embeera yo mbadde nsafunye nga alinga Petero nga yeggwe SDM kuna asalako bangi abatambuza na SDM ya first hand information ajijja kuno era kakewalabye keeko bamite SDM bambi abeerako nnyo kuno nnyo era atambuza nnyo message namuleka kubanga tetugenda kujja kuno mugundi toteka bintu byange kubanga fe message naffe tujja nawe sikujjaako sente ate lwaki mbanizira mu kugamba omuntu totekayo bintu bya so mwebale nnyo mwebale enkya Sunday ngenda kujja neche bayita one man show ngenda bawa update za Namere wakati w'olutalo lwa Muhoozi Kainerugaba ne President 7 Namere nga bwe buzibu nalukunganyiza ne bampa information ya mala ugenda kutegeera mwami Kayiira ebigambo byasoosezza okugamba ku lutalo oli wakati wa taata ne mutabani luli ku Namere ngenda bijanja bikugamba gwegiro ticha ku Sunday tuli fenna wezina wala sawa 3 ejja kubeeta bye togisubwa gwe kola kimu kya share na kulaikinga na kusubscribing ebisigadde Mungu abankuumire. Amina.